Good evening, Senchima. How are you, bro? Are you me? I'm trying to yeah. Long. How are you doing? Long time, sir. Yeah. My work and oh, okay. We are so off work. Right now. New Sasa. That's okay. Morning, new babe. Sasa. You know Swahili? Korean? And that's why I used to start with it. African woman. Oh, thank you, Senju. I'm trying. Nah. Why not? So I also thank you for always coming, right? Yeah. God bless you for always signing up. Just imagine if you didn't come, a few people don't turn up. We are waiting a few people so that you can have it. Signature Kaungezi. It is part time. So we are going to say on it. Signature Kaungezi, Saliza Kaungezi. And we call it a Tuesday. The guys is not busy. Oh, I came online very late. Clients were. But me, I can always tell you, if you have work, please do it. If you have work, do it. Why? It is very dangerous. Oh, it is very worse. It is worse when you're doing work, when you don't have what you're doing. What do you know is that no siva nyumba, no siva mulumu day 1, day 2, day 3. You can testify what I'm telling you. So when you have work, please do it. Do it. That can God bless you. Our old Musinya Mugambi, the one I normally post my page, that old Musei, the 98 gentleman. One day he told us, even doing that simple work, he mentioned, even if you're sweeping the road, sweep the road as if you're sweeping your own compound. Get me? Mumfuna, yatugamba, ne uwo kwa mwapu, kulongosa makubo, oyera mukubo. Yere kubo, nga yere olujjo olwewuwo. Bayinza okuwa obusente bakuwa butono. Naye Mukama alina byakusasula. Omulimu ogwo gwe bakuwa bakusasula butono. Bw'obukola nnagalaale, obaako bye weebulokingira, olina opportunities endala Mukama z'ayinza okutwalako. Naye okuba nti ino egisoose bakuba bakusasula obusente butono, obikola teweefiirayo. So how will God trust you with other opportunities?
nga bino ebibakuwadde nayo olikola tuwefiridde. If you're having work, please do it. Work on it. Be responsible at someone's work. Be responsible at, because it is also helpful to you. Bonoba toli responsible. Oba okozesa machines. Esobola okutema, esobola okuleetako obulabe. If you're handling work, just do it as if you're doing it for yourself. You're serving your own God. Some week ago, some lady was telling me, Nemugamba, well done, faithful servant. Nagamba, no, I am not one. I'm not worthy to be called that name. Then I told her why. No, I don't sing in church. I don't serve the church. I'm not working in the church. Then I told her, you know what? You are getting it wrong. Every work you're doing, as long as you're doing it rightly, you get me? As long as you're doing it rightly, you're doing it for God. That is your service to God. And she said, really? Yes. Be you're vending in shops, you're doing, you're selling shoes in a certain shop, be downtown or any other shop. Do it perfectly, the way you're supposed to be doing it. Sell it the way you would have sold it to someone you love. You get? Put the words as if you're saying it to yourself. You never know, that client might call you for another job interview somewhere. Never gama akasita banchasula katono. Kasito najja. Ngate ebeyi kweri awo kedako. That person might take the price of that shoe. However, your interest or him having interest in you for another alternative, for another opportunity, might be at risk or might be at a low rate. So in whichever job you're doing, gezaako at least mukamaawo abuleko kyeyeekwasa ofuna naye kati gwe wayasiza flaska ku makya lunch wadde otwalayo juice noyasa glass ekawungeezi you get me? No Wooli one in Uganda, those things can happen. Kati mbuulira mukamaawo wa wagenda okuweeyingira that whole day nti at least you've done it right. Kumakya bw'oyasa a flaska, do something unexpected during lunch. Simulate what happened in the morning. You get me? And that's it. Thank you for whoever that is doing. That's not our... But it's also our responsibility to tell and share. Today I was talking with Rens Chirabo Libasa. I'm sure she's in Kenya, one of the town in Nairobi. We are sharing a lot of good message as far as it's concerned. If you need to go somewhere, you need to do it yourself. I always tell my friends that no one will ever give you a lift if you don't come from your home. You have to get in the morning, prepare yourself, get yourself ready, and even if you have your transport to your destination, someone might take you for free. But just imagine if you remain at home, would you have gone? So in that case, let's try to be at least where favors can find us. You didn't go to study. That's not a problem. You might have lacked school fees and other requirements. Fine. You have the wisdom every person has and is created with this wisdom. After that, that is good. How I fit in them. Obijjamu takyoyagala. Bw'omaliriza kikutunzeewa.
oba ogamba nti oli bwe mba mukolera entebe ntekamu oli mu bbajiro oli mu bwajja ntebe oteekamu bintu byoyagala ofune sente ze emitwalo 6 gyagenda okukuwa ku ntebe eyo oli agenda atule mu ntebe emyezi 3 egwemu. Will that person recommend you with someone else? So whichever work you're doing it for the sake of God. That is your church, that is your garden, that is your Eden where God sent you. So every person in whichever work you're doing, you're serving God. Hey, I wish to hear someone. Nayomu, when Peter to be rotated together. Elton Senchima, when I send you a request, will you reply me? First, reply me here so that I can share it. I can send it. So, twogera ne kirabo ndibacha tugamba some of the people give up at an early stage. Banga ina goals, but ina goals, you also set standards. Okay, it's fine, Elton. I have got you. Thank you. If you have goals, also set standards. Bobo ine birubirirwa ngabikusinga enfunayo, have some things you reduce. Bonga mchoke oyagala sente naye ate owomerwa n'otulo. So that's what we've been sharing with Nivasa, who is in Kenya, Nairobi. She's our friend here on TikTok also. Bobo ina byoyagala anfuna bikwetagisa okukola ennyo ate oyagala n'okwebaka. Why? There is time naye bagamba nti there is always that generation for praying. Aboti bava mu kiriziya bamanyiddwa. Every time they are there. You go to Christ the King at midday, they are already there. You go there at around 3 p.m., you're already there. You get me? There's that time. But it will be worse when you're there and you're complaining to God. You only have this time to do whichever you want to do. May God bless you and keep you strong. Let's have a full prayer session, and we call it an evening unless otherwise. Let me hit one song as we wait for other people to join. Thank you. Oh. Let's go, toast. Let's go. Quack. What is your name, Sebo? Obanyao, Quack. What is quack also? You also let them. What does it mean?
17-day William. That's so cool. Olyotya kikambi Fred. Nakintu Kevin nsanze okulaba olyotya olambo gamba ki Tuesday genze etya. Where are you best guys? Let me know where you are. Sedi mu Kampala wakati njagalayo omuntu omu tugenda okusoma ffe Sarah. Please send in a request or be available so that I can send you a request. Tutwale ffe katumileko Patrita olirawa tumileko Aisha K. Thank you for being there. Tumileko Maggie Jesse, thank you for joining. And others who have been having an audio together. There is some lady in Bali. Harriet. What happened, my dear Harriet? You're quiet now. It's coming back in a week. Jesse. Shami wa Kenzo. That's so cool. Tugenda okusoma Sarah, sikyo? Ndakika. Mubweti.
let me have this end and we see how we can start. Okay. Then I'm going to do this before, and we call it an evening. Okay. Okay, there are some people are making me laugh. Tutandike essala zaffe olwaleero. Mulinnya na paatiri nelya mwana nelya muli mutuukirivu. Amiina. Taata omulungi tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde olwaleero. Bwakedde nga bwakubiri buzibye bukyali lwakubiri naye tukakaza nti bwe bunaakeerera bijja kuba lunaku lwakusatu. Tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde. Abamu tukyassa olwaleero naye ffe otubisseeko akasubi tukuwa bugakkama. Kwasa abaana baabali ku mukutu guno saawa zino etugenda okusoma ffe endisaaliza ekawungezi. Kkiriza owulire ebyetaago byabwe bakolereko ebyo ebibagwamu ebyetaaga abasobozese okugoberera ggwe buli mbeera yonna. Tuyita mu bingi ebigezo bingi era ne tusaba bwe kubanga kwe kusiima ku Mukama otutaasa omulabe Sitaani nga bulijjo totutwala mu kkenero. Tulokole buli mbeera yonna eyinza otusula mu kabi. Maama Maria baakutukwasa okutusabira eri Taata, okutusabira eri Omwana we Yesu Kristo. N'akaseera kano tetujja kwerabira gwe waffe gwatuyirawo omubiri na buli omu akusenga tukakasa ajja kulemererwa. Nga tugenda mu ssaala z'akawungezi, Mukama tulina bye tulina ku mitima. Tulina abaana abakolera ebweru wa Uganda, tulina abaana abakolera mu Uganda muno, tulina abantu abakolera mu mbeera eya buli njawulo. Tusobozesa otuteerewo ekkubo erinaasobola okukuweereza nga tetulina muzinzi gwonna. Byonna tubisabe nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano okusinza nkwagala nkwebaza kuba wantonda nompa omwana wo gw'oyagala nnunule n'onfula Omukristo ate nkwebaza na buli nneema yonna gye wampa naddala kuba okumya obulamu bwange mu lunaku olwaleero. Amiina. Osinza Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Tolayiranga bwere erinnya lya Katonda olongosanga olunaku lwa Katonda. Otyanga kitaawo ne nnyoko. Tottanga, tobbanga, toyendanga. Olekanga okuwayiriza n'okulimba. Twegombanga mukazi w'abandi, twegombanga bintu by'abandi. Essaala ey'okubonerera Katonda wange mboneredde nnyo ebyo bye nakola ate nga gwe tubyagala. Kuba obadde onnyambye komye kuno sigenda kuddamu kujeemera. Katonda gwe mulungi nnyo omwagali. Katonda gwe mulungi nnyo ow'omukisa mu ekelezyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange ne mikwano gyange abatanjagala. Kuma bulungi bakulu bange ab'eddiini naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu ekelezyawo nyweza abalungi. Tusaba bulungi abali mu lugendo, n'abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo gy'empuligatooli otuwe ekiro ekirungi n'enneme ey'okufa nga tukwata. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
Mirembe Maria wajjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nna wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri muweereza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, na Yesu Kristo omwana we ali omu yekka, eyali mu lubuto okuwa Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomerwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya bw'oli, atudde ku wadde wa Katonda Paatiri omuweereza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu na Eklezia Katolika omutukuvu, n'okusa kimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'okukkiriza. Katonda wange, nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Eklezia Katolika by'atuyigiriza, kuba ggwe abimubuulira toyinza kwerimba naffe okutulimba. Amiina. Essaala ey'okusuubira. Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo n'emboyinzaawo, olimpa enneema y'oku nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo, olimpa obulamu obutaggwaawo, wagguwa butulazaanya, n'otuukiriza ddala endazanyo zo. Amiina. Essaala ey'okwagala. Katonda wange, nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna, kubanga njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Bikira Maria ow'ekisa, ajjukiranga obwedda n'obwedda, sibaawuliranga nga oli olabudde omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma, n'akuwanjagira okumuyamba, era ng'akusaba okumuwolereza. Naffe nno abikira mugole nnyina w'ababikira nyabo, tuddukidde gy'oli, tuzze gy'oli, twevunise mu bigere ebyo, atukalula ebyonono byaffe. Alina kigambo, olina okwegayirira kwaffe ku lw'ekisa kyo, otwo kye tukusaba. Amiina. Essaala ey'okusaba obutukuvu. Yosefu omutukuvu, omukuumi w'abeereveera kitaawe, n'okubeera obwesigwe obutaddirira, Katonda yabukwasa obutukuvu bwennyini, ne Yesu Kristo n'akukwasa n'abaweereza be. Essaala ey'okusaba obutukuvu. Yosefu omutuukirivu, omukuumi w'abeereveera kitaabwe, okubeera abeesigwa obutaddirira, Katonda yabukwasa obutukuvu bwennyini, ne Yesu Kristo n'akukwasa ne Maria nnyina w'abeererevu, olw'okubeera abateesebwa abo bombi, Yesu ne Maria, abakulembera ebyagala byonna. Nkwegayiridde nga nkwesengereza, tuwonye buli kigwagwa kyonna, ate otuwe emmeeme etaliiko kiri, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, tulyoke tuweereze Yesu ne Maria nga tuli basanyufu ddala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, tukwegayiridde ekiwummulo kyaffe kye tugenda okuwummula kitubeere ekirungi kya mu mubiri gwaffe na mwoyo gwaffe. Amiina. Bikira Maria omutuukirivu, naawe malayika waffe omukuumi, n'abakuumi mwenna abali mu ggulu, mutukuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'oluvannyuma ak'okufa kwaffe. Amiina. Taata omulungi, tukwebaza olw'okuba watubeereddewo mu misana ga leero. Tukwebaza okuba nti otusobozesezza obbuzibya, tukwasa olw'emyoyo egyo gyonna gye wayise mu lunaku lw'olwaleero, ne bw'oyise mu kaseera akavuddeko. Bawe ekiwummulo eky'emirembe abadde bayetaawo okusaasibwa Mukama, basobozese okuyingira obwakabaka bw'Omukama. Ku nsi nga tukyaliko, Mukama tufuule ba mugaso gye tuli eri bannaffe, tufuule ba nkizo, tuwe obugabirizi, tusobole okubaako ebimu bye twetuusaako, tusobole okubaako ebimu bye tukwatirako bannaffe,
tusobole okubaako ebimu bye tuyambako bannaffe naddala batasobola kwetuusaako kye beetaaga. Mukama obulamu bwe bukalubye ensi yonna yatukkiriza nga twekutte ku gwe, tujja kutambula nga tuli bamativu nti ow'obuyinza Mukama Wooli. Kwasa bonna gye basinziira, bonna gye bali mu bitundu ebyenjawulo. Akawungeezi ka leero tuwe ekiro ekirungi, tusobole okukya tugende tupambane, tugende tukwasaganye obulamu bw'enkya nga tuli bamativu nti tugenda kugabana ku ebyo abakozi, ku ebyo byowa abakozi abateekayo omwoyo nga bakola. Tuwa omukisa mu mirimu gye tukola, bakasitoma baffe Mukama bajje nga bamativu, tubawe saavisi egwanidde. Abo abakolera mu mirimu egy'enjawulo abali ebweru bawe obukuumi ku mirimu gye bakola. Amaloboozi agatera okuvaayo tegatera kuba malungi. Kkiriza ebiseera ebijja tutandika okufuna ku maloboozi agagamba nti yes, embeera yatereera, yes, ng'abamu bwe yabatereerera. Tutandike n'okufunayo ku maloboozi agagamba nti yes, emirembe gyateredde. Nga tuwunzika akawungeezi ka leero Mukama, kwasa buli ali ku mukutu guno, omuwa omukisa. Alina abaana bafuule bagezi, alina abaana abasoma bawe ekitone eky'amagezi, alina emirimu gy'akola Mukama tuwe emikisa ku mirimu gyaffe gye tukola. Abalina obuzibu obw'enjawulo Mukama era gwe bintu byonna. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemerwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nawe Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patro n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama tukwasa abatukulembera mu ekereziya ne mu nzikiriza zonna ez'enjawulo. Mukama bafuula abasumba abayimirirawo olw'ekyo ky'obateekamu Mukama. Abalina ebigendererwa eby'enjawulo Mukama bakyuse emitima, basobole okubeerera ku nnono ey'abalissaawo emirimu egya bulijjo okusumba ffe. Bafuula abasumba abalungi, tusobole okubalabirako okutuuka ggwe gy'oli. Twekate ku beevuma Mukama, baterewo embeera ebasobozesa okutuweereza mu mbeera esaanidde. Tuyimbe ekitiibwa n'ettendo nga tugamba nti ozanna Mukama, ozanna Kabaka. Olw'ebyo ne tuyize mu ddiini gye twesalirawo nga tewali atukasa. Byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Thank you whoever that has been on. Thank you Esther, Nafuna, Ruth, Nansasi, Agnes, thank you for being here. Sabutinde William, thank you for being here. Prosi Namkasa, thank you for being with me. Iron Lady, thank you for being here. Someone is called Financial Free. Oh God, God bless you. Someone is called Bukenya Paul, my namesake. Nice to see you. Thank you for being here. Someone is called Anita Ann. Thank you for joining. Prim, thank you. Aaron, Anita Ann, Vara Cherry, Moni, Shami Wakenzo, Jesse, Nachin to Kevin, Jackie Browning, Kikandi Fred, Quack, Senchima Ayrton, who is at work. May God bless you as you're working. Bisaso Serbia, thank you for joining. Someone is called Poison.
Portion. Hey, thank you for being here with me. And Junior AK and others. May God bless you, Stella. That's Charles. Thank you for joining. Though I'm finishing. Vicky Kaiteti. Uraho. Can I speak in Nyarwanda with you? I have some few languages that I know, and Nyarwanda is part, but I know some few words, so you cannot rumor upon me, and I fail to understand. I can hear you. Kaitetsi. Okay. I'm going to play one or two songs so that we have this live end that manner. I wish you a blessed night. If you request beddings, yes, ask for a song. Someone called beddings. Ask for that one song. I hit it, and we call it an evening. Julie, katitsime watsi watachikazi. Ori watsi wanagai. Ori nkai. Okay, let me hit this one other song also. And we call it an evening, guys. Wow. Time to give, don't see Jan to Aaron Maggie, thank you for joining. You're so late. I hope you have had a good day. Let me hear from you. Katusoke tukuwa kayimba kano kakunyumire. Owo papa tukajja kunyumira. Kayimba Werezanga bakajja kati. Owo papa tojja kafuna. Okay. Nze nzize netiwaaka. I am waiting for a request to Galeo. Bw'owa acceptinze request yange netiwaaka n'enyuka. Nkuwuliramu katono. Tompulira. Teri kiriya. Nezbuulira. Ompulira? At least network is fine. Oba over complain. Naye naawe kati nkuwulirako obudde tukuwulira. Ntumirako network. Bw'oba tonnaza. Simanyi na kumanya lwaki empalana. Omaliriza ettaala. Tumaliriza. Nze nti tusomye ekisinde ky'ekawungeezi kyokka.
We didn't say rosary. Naye mugamba kyonna kugamba. Okugira akayimba kano kagende kumalirize nange. Ono si ye Josephine oli eyali ku airport. By the way, you know Sokola be kuono si ye Josephine. Let me check. Josephine yajja Yajja mu inbox. told me. Hey, yajja si mu inbox but ku live yajja n'atugamba bamuwa visa. Baba visa era kati mulimu. Kansooke nzijjeko volume but nkugamba nti Josephine yajja ku live emu na niyeebaza n'agamba mwebale musabirako bamuwa visa era anoonya mulimu. Do you know what happened? Imagine Nteggulo yesterday about 1 I was following some news nibagamba to Nebagamba bate? visas but just visiting visas baddewo abantu baezo ebiri esatu abamu bali bakozesa okufunira emirimu kati nebaziyimiriza negamba our friend was that lucky n'okumukandaliriza. I think that is the reason why they were still looking at oba nfuna. Yeah, bamukandaliza. I think that was one of the reasons. Naye yamala nafuna. She's fine where it is and lwakuba tyampereza number sim that we could find out where she is. Naye yatugamba ngenda kusinga screenshot ezimu zeya typing wano. She got her visa. She's in Dubai. Amen. Ekitiibwa kya Mukama. Mukama yeebale bannange. We are praying that gets work. Naye yali atutiisiza. Do you know how spending over a week on an airport nga tolina kyokola? Oh, that was so strange. Yeah. Sokolekepo maliriza wano omukulu alina ky'aŋŋamba. It's fine. Bye for now. Okay. I'm also concluding. Let me also sign out so that I make my way home. Okay, that has been the song. Kankubira kalala kamu. Awudde tebudde kabaddaye. Nina okuddeka kalala. Sobole okuzuukuka nga nina agali empuuta. Where is the song? Where is the song? Kayimba kaliwo akasembayo Mukama ekisa. Sobole okufuna akayimba. Okay. There are cyber threats that can lurk undetected, that your hybrid cloud security tools simply cannot see. Kababeere mukwano Omukama akuumye yaweka ongeza kalongi.
Banyundo limo bagamba Jino Kristu ddala n'Eklezia Katolika ayinza tulanga sibaliba Jino Kristu ddala lwero kono ddala abalina odi version ani agirina Jino Kristu ddala n'Eklezia Katolika tulanga sibaliba ate ne version empya Okay, blessed night. Let's have it and it. You know what? If you don't know, you're the one. If you want to know, what you not deserve.